ita Kabaka omutuufu naye embooka ezimuyitako munne baamukwatira buusiya nga adduka e Kenya. Pulesa yali agala kudduka Kenya. Ng'obwakabaka bwabusuddewo. So pulesa baamukutte agezaako kudduka Kenya buusiya ng'atema. Kakati pulesa ekyabadde kikudduse Kenya ng'ate watugamba gwe Kabaka omutuufu kyeki. Baamukutte adduka Kenya ng'ayambadde gomesi ng'omukazi. So pulesa yatugamba ye Kabaka omutuufu. N'atugamba mbwira yalina okubeera ku Namulondo. Kati embooka ezimuyitako akaaba. Kati pulesa ki ekyabadde kikudduse Kenya? Bulijjo olugamba oyina abanene, mb'olina security, mbusibanye oyina obujulizi gwe Kabaka omutuufu. Embooka eziyita ku pulesa nabagamba bavubukamu enjagambi bannanga bakyanwa enjaga ejja kwefuuza nti gwe pulezidenti wa Uganda bagende bakuba emiggo ku mabina. Abawagizi ba pulesa muliwa badde ku TikTok nga bali eyekabale nga tebamanyina byayogerako naye kati bigenze ku TV uyo ku radio akwewozaako ne Kabaka. Kati ani agenda okuwangula nga Kabaka bali mulwanira ntebe ne pressure? Kati pressure yabafiiriddwa Kabaka Buganda yebefiiriddwa. Tujja kulaba ani ajja okufiirwa. Katwesange mu kooti tulaba ani afiirwa. Sebo ekyo si kizibu kyo. That's not your problem. Tujja kulaba ani anaafiirwa gwe tofaayo. Naffe kye twagala ekyo tugenda naba naffe kye twagala. Nga bw'okyagala kulira bubi. Gwe wamukutte. Ataliwa tulage ekifaananyi ng'akaaba. Mutulageeyo vidiyo nga bamukwata. Omanyi abamu muli basiru mwayonka babeerega mbizi. Kati pressure bw'atalabikako mu kooti. Teriyo bantu mu Uganda be baakwata nga tebalabikangako mu kooti. Asami teriyo bantu luzira be baakwata ne batalabikako mu kooti okumala emyaka 5. Kyo muli basiru. Kati gwe Jima oli musiru tolina magezi. Kubanga oli musiru tokimanyi nti up to now abaana ba Nuupu abasinga obungi tebalabikangako na mu kooti. Kati pressure bamuteeka mu kooti masho ogenda kukola ki? Singa pressure olwaliro bamuteeka mu kooti masho ogenda kukola ki Jimmy? Muli basiru. Gwe Jimmy simanya Jimmy ate ba Jimmy tebaba basiru. Kakati gwe Jimmy pressure watalabikako mu kooti ne bamusiba emyaka 3 ogenda kukola ki? Gwani atugamba tutwala omuntu mu kooti. Mu Uganda teriyo bantu be basibye emyaka 5 nga tebalabikangako mu kooti. Timuyina magezi. Kooti yawa gyagenda okulinnyamu. Kati oyo kabeere example. Mbusimanya mutulage ka video tukabalage nga mmwe baani. Pressure agenda kuba ekyokulabirako gye muli. Nti okumanyira abantu. Mumanyidde nnyo abantu baana mmwe. Naddala mmwe ba Jime. Gwe Jime mwe ababadde bawa omwana oyo ssente avume Kabaka. Gwe Jime. Kati oli wano mbusimanya bw'anaalabikako mu kooti ani agenda ajja kulabikako mu kooti. Bw'omusanga afudde nkya. Wano tewaliyo baana ba Nuupu batalinyangako mu kooti. Oli mwana muto Jime ate bwe mutaayige. Kati we bamuteeka mu kooti masho. We bamuteeka mu kooti masho. Oyo pressure bagenda kumukuba miggo. Jiri ejamagye. Woko buchafu yake.
oyo wakubwa miggo gy'amagye n'adda mu layini enjaga yamuweddeko dda yabadde adduka Kenya ate waba w'amaanyi nnyo lwaki yabadde adduka why was he running wano tukuba emiggo wano era gwoba olowooza kooti wano tukuba emiggo gibuuze Bobi Wine ajja kubuulira gye baamukuba mu Arua bakuba Bobi Wine oleeta pulesa kano pulesa tannayigana kwesangula mbw ati kati mu kooti Kabaka alina okujja nga Ssaabasajja Kabaka ajjawa pulesa newe bamutwala mu kooti tekyetaagisa na Kabaka kujja ne balooya b'Emmengo newe batajja tusobola okumusingisa buuza Kibedi tali yeruzira kati no yenno Kibedi yavuma Juliet Zawedde ne Rebecca Agaba Kibedi taliyo n'abaamweyimirira baabula omanyi mu byogerere ye Saudi Arabia gye muli nga mwekwesemu obwo bed space naye muganda wange tukuteekeko mu kooti wano ojja kunoonya ne ba witness babuleggwe Kibedi aliwa taliyo baamuzizaayo omulundi ogwokusatu talina bbeiro kati gwe simanya Jimmy oyasamira eyo Saudi oli Saudi gyoyasamira ne muganda nge janguuko wano tukukwateko ojja kutegeera nti wano embooka evuga abantu bali mu safe houses babakubambooko Juliet Zawedde yasiba Kibedi yajjako mu kooti Zawedde yajjako mu kooti tali mu Amerika Rebecca Agaba tali Bungereza gwe Jimmy tomanya ate toyagala kumanya muganda wange Jimmy oli mazi ask me wano tekitwetaagisa kujja mu kooti kusiba muntu ekyo nno kati kankikubuulire you don't have to come to court personally wano Rebecca Agaba ne Juliet Zawedde basibye Kibedi nga basinzira mu Amerika omanyi bakadaama temutegeera abamu nosegedde ekintu ekyo wano tukuba ebyo mwesulasula enjaga ebyo siba nomala okunwa obuyaga bwo sibaya biki ng'anyaga eti ajja kujja mu kooti ye ng'onaddamu n'okumulaba gwe puresha muyinza okuddamu mulaba mmwe bali mu kanyaga miggo kibooko ya bucaafu kibooko mbu simanya mbu ye yawangudde awangula ani oyo mbwa ng'awangula ani yawanguddewa akati eminyira gyonna gyamuvudde mu nnyindo owooza awangudde